nkubiriza nnyo bavubuka bannaffe naddala abeetunuzaamu kamera kikola nnyo amakulu n'ogenda okutunula mu kamera ng'ensonga gy'ogenda okwongerako ogifumiitirizzaamu era okoze okunoonyereza ng'era otambudde n'okumanya. Kakati sincerely speaking, message ya Barbie Itungo Kyagulanyi gye yakoze jjo ng'ali mu maka ge emagere yabadde na buzibu ki? Barbie okuvaayo n'agoba abasirikale mu maka ge n'abagamba bafuluma amaka ge baveewo oba abayitire ku muwala we asembayo obuto omwana we Ssuubi era n'abagamba n'obagamba balemesezza muwala we okugenda for swimming. Buzibu ki obuli awo? Ssuubi mwana asoma oba tasoma? Wali owulidde ku kye tuyita co-curriculum activities? Omanyi ekigambo co-curriculum activities kye kitegeeza? Activities is taking a place outside school or outside curriculum, school curriculum. Mu bwongo bwo owulira ekigambo swimming kitegeeza ki? Is swimming among sports, school sports or international sports, oba swimming kwejalabya? Kanzire mu Luganda. Swimming muzannyo guli recognized oba kwejalabya? Genda okole ku research ku kiyita co-curriculum activities, mulimu ekiyitibwa sports. Swimming agwa mu kye tuyita sports. So kati Barbie Itungo Kyagulanyi omuzadde atabadde mu public gathering ng'ali mu maka gage nga tali mu office ekamooca, ku office ya NUP oba ku office ya Caring Hearts Uganda, ekibiina kye kirabirira ba teenage mothers. Kati Barbie Itungo Kyagulanyi omuzadde bwe basaliddeko amaka g'abasirikale ne bayingira mu budde bwennyini omwana we wayina okugendera akole activity or participating mu activity eyo ya swimming. Mwabadde mwagala ayogera atya era agambe ki? Ekyo kyekibuuzo ekisooka ng'olinamu ku magezi. Tuleme ate kuddira obwavu bwe tulimu obungi n'obukopi n'obutabeera bazadde. Abamu ku mmwe abaleekaana oli mu bed space wakwata abaana bo n'obasuulira nnyoko. Gw'omanyi kimu nti nkutte fees omwana agenze ku ssomero asomye. Tomanyi nti there are some activities outside school omwana zayinza okwenyigiramu ng'okusamba omupiira, okuwuga, okubaka, okuzannya chesi. Kati mu bwongo obwo tokimanyi nti omwana activities zino ayina ozzenyigiramu. Omuntu yandibadde atula ne yeebuuza naye Barbie ayogedde ku kya swimming nno omukyala mutuufu kuba emyaka gya Ssuubi waba yatandika okuwuga nga yatandika swimming, kitegeeza omwana ono waliwo kye bamubalira ekirala outside classes. Kikyobola batubagamba okugenda ku ssomero n'osoma si kwe kumanya, okumanya kwa njawulo. Katwaliro nga nkubuuza nalabye abagujju bana Marie Antoinette nengamba look at these dwarfs. These are dwarfs. Omanyi Marie Antoinette yali ani era yali akola ngani? Barbie Itungo Kyagulanyi holding a government office ki? Barbie Itungo Kyagulanyi atwalawo omusolo gw'eggwanga, afiidinga ku musolo gwa ggwanga. Okumanya muli mbuzi. Mu embuzi ze zimu yali Canada ng'ayogera nti Barbie Itungo Kyagulanyi yeesonyiwe kamera ave ku byobufuzi adde ewaka. Olwaleero bamusanze wakaawe ate akoze omulimu gwe ng'omuzadde. Agamba basirikale muviire omwana wange agenda awuge. Kati ekyokuwuga mu kifudde ensonga akudaalidde.
bannamawulire be basibye abaana be bakottoola leero ani yakubye bannamawulire emiggo Barbie ye yaduumidde abasirikale bakube bannamawulire emiggo Barbie ye yaduumidde abasirikale bakwate abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu babakube mu kkomera munda n'otunuulira emmungwa zino Barbie ye yabalagidde abo kyogamba gavumenti eno tekimanyi nti ddembe ly'abannamawulire okukapukyalinga buli kimu kyonna ekiteekenga pulesi mu ggwanga kyobola tubagamba musigale mu analysis ez'obuseegu n'ez'okuwaana abayimbi mu entertainment naye eno mu nsonga ezeetaaga obwonge ensonga z'eggwanga muzeesonyiwe muzireke nziramu bategeeza Barbie was right 100%. Yes, mu bulamu tuba ne timetable. Abaana balina okuba ne timetable. Nti kumakya ngenda kola kino, kino ngenda kola kino, kino ngenda kola kino. Yes, essaawa ezo we yayogeredde zaabadde za ssaawa za mwana kugenda kuwuga.